kuba torch ku demo ku DF badde no mukulu no wano ndaba ina constitution ntono na iringe ya DP zibate rutambuza so era ajja kuba abakulu bano basome Frank nze nga atunulira nnyo ebyobufuzi ngo wa mawulire njagala abakulu bano batunulire DF n'ebibiina byonna ebirala ebimerukawo n'okwetegereza ekisooka DF ekulemberwa Mpuuga n'abakulembeze abalala ababadde mu byobufuzi tutegeeredde abantu bano baludde mu byobufuzi ate tulina ekibiina eky'amaanyi kati ekya National Unity Platform abakulembeze abakikulembera abamu babeerangako na mu byabufuzi n'ekyo ekibiina ekyobufuzi ekisinga kati ekibiina kya opposition kati ekibiina ekyo abasinga abalimu abakikulembera tandikira ku sinza kukonkludinga nti enteekateeka y'abano eyinza okuba nga si y'amaanyi because bano bannabyabufuzi abaludde mu byobufuzi okumala ebbanga so badde nsaba bannabyabufuzi abalala b'ebibiina ebirala batunulire DF batunulire n'ekibiina kya Muhammad Nsereko n'obwegendereza because bino bibiina bya bannabyabufuzi tulina ekibiina ekikulemberwa omuyimbi eyava mu kuyimba eky'amaanyi so toyinza kuyisa mu kibiina maaso nokati iki kibiina ati kati abano bannabyabufuzi ababaddewo almost obulamu bwaffe bwonna babamu tutandikira awo naye mu 1905 eyo waliwo ekibiina nga giyita Uganda National Congress nga kikulemberwamu omukulu ffenna gwe tumanyi Ignatius Musazi era ye yatandikawo okulwana butya Uganda bwefuna independence oba bwefuna obwetwaze era mu 1952 awo n'abeera serious naye mu 1954 Democratic Party netondebwawo ekulirwa omukulu Benedicto Kiwanuka naye waliwo kyenjagala onootinge mu kukulwa kw'ebibiina ebyo nga bijja bifomebwa Benedicto Kiwanuka ekibiina kino yali akyesigamiza ku Katuliki ekibiina kya DP era waliwo n'abazungu kye bayita moderates be bana abantu abata abali wakati nga si babi nnyo tebali extreme ne bwatakuwakanya nga bamawulire bwe tuli nyinza okuba wano nga siwakanya wanu siwakanya we naye nga ate bonna nyinza okuba criticizing so Benedicto yali atambuliza ekibiina kya DP ku Catholic Church ne moderatism mu 1960 ekibiina kya UPC nekijja era nekizimbira ku ebyo ebyaliwo netufuna obwetwaze ekibiina ekyo kuva 1962 kutuuka 86 ebibiina bize byevolvinga naye 1960 nga kizze era nga kipushinga gye bayita unitary state nga baagala abantu bonna babeere mu government nga tebalina njawukana waliwo ekibiina ekyaliwo already era ekyapushinga ne kibiina kya UPC kye bayitanga kabaka yekka KY so ekibiina ekyo ne kipushinga nga UPC eri mu government ne KY nga weeri naye waliwo crisis yali ku 1966 Obote we yajjirawo obwakabaka era nawera n'ebibiina mu 1966 yetuyita crisis kabaka crisis awo Obote we yawerera obwakabaka era ekyo kyekyaleetera gavumenti ye okuvuunikibwa tekivaako gavumenti ye okuvuunikibwa era mu 1971 ne wajja gavumenti ya Idi Amin Dada era omwafiira ne Kiwanuka naye UPC neddamu neekomawo ng'ejjako Idi Amin 79 awo kati ate neddamu gavumenti mu 1980 mpaka 85
nga government ya President Museveni ya NRA ejja naye eno government mukujja ine ebintu iyo bye yavugirako badde nkulaga nti DP yali yavugira ku Katoliki ne moderatism kati eno NRA ine ekintu kyavugirako tebatera kyogera naye mu majeyo osoma political science NRA mbakiyita siasa siasa eno yali eraga nti fenna obuli muki fenna tulina okulwana okununula eggwanga lino naye ekireeta siasa eno okujja oba ekireeta ekibiina kya NRA okujja ke kalulu akategekebwa aka 1998 naye nga President Museveni yali yesimbyewo nga MP era yanyigirako DP n'agenda mu nsiko kati ensiko eyo ekyagiwanguza siasa era n'amaanyi ga NRM agasinga gakyayimiridde ku siasa eyo era omukulu ono bw'aba ayogera ajja kuga nti faabe NRM abantu bonna bo tebalina we bayimiridde tebalina Catholicism naye bo balina kali ke nkugambye ke batateera okujjayo ke tuyita siasa so siasa eyo abazungu bayinza ogiyita manipulation is a manipulation kati naawe Franka bw'oba wamawulire baga nti nammwe tubayina so that is survival naye ebyo mu byobufuzi biri okay kuba ebyobufuzi olina okunoonya line wo survivingira so NRM era ejja 86 mpaka 25 nga tulinawo kibiina ng'ekulembera naye ng'egamba nti ebibiina by'obufuzi bye byasinga okutuleetera obuzibu byaleeta okwawukana mu madiini okwawukana mu mawanga n'ebirala so naye DP era neesigaza omukulu Paulo Semwogerere emabega eyo n'asigala nga pushinga kye tuyita multi-party revival eya 2005 era awo twafuna referendum referendum eyo bino mbyogera sigamba nti ndimanyi nnyo ono ayinza n'okubanga waliwo abaaliwo kuba I think nze ayinza okuba omuto wano ayinza okuba waliwo abaaliwo era ne bapushinga naye mbyogera nti omuwuliriza wa impact amanye ebyobufuzi bye twogerako ebibiina by'obufuzi bye twogerako so ebibiina ebyo nitufuna multi-party revival naye nga Paulo Semwogerere n'abalala bakulembeza abaaliwo nga be bakipushinze nga bagala ebibiina by'obufuzi bikoleki biddewo era ebibiina by'obufuzi ne bitandika okuddawo ne tulaba Forum for Democratic Change BDNA n'ebino ebiriwo National Youth Platform anti-yakajja kati PP kati tulaba DF n'ebirala naye onaga n'olusani ekyo mpozi bakiyita wadde ekyamunyagwa People's Party naye waliwo ebintu ebikulu nga bisatu bye tulina okuyigamu muno system ere eforminga ebyobufuzi b'ebibiina by'obufuzi bya Uganda erimu ebintu nga bina nze bimmanyi tulina kye tuyita electoral controversies ndowooza byebintu ebibuzaabuza naddala mu kulonda ebibuzaabuza mu kulonda bitandika nga mu kalulu ka 8 kuba bw'osoma akalulu ka 8 ako even President Museveni yalinga vice ku level gye yaliko yali oba vice chairman wa commission ya military eyamuwanga naye bamukwata President Museveni avuga emmotoka nga avajava agenda mu Kampala ne bamukwata vice president ne bamukwata so controversies ezo tezitandise kati ziruddewo bwe yagala kwasizinga politics otunulira controversies bwe zifaanana nti vice president kati nga babaga nti kati alupo abadde ava Masaka agenda Mbarara bamukutte naye nga alina n'abamukuuma nga ye vice president w'eggwanga so controversies ezo nezidefining ebyobufuzi bya Uganda up to now kyova olaba tuyinza okubeera ne bannabyabufuzi bano ne bamukiriyalinga naye nga agende yesimbewo n'agenda ku kitebe ky'electoral commission okwewandiisa ne bamugjamu engatto n'agenda n'engatto ze n'akomawo nga taziina so controversies zino ziwangadde si kugamba nti electoral controversies zakatandika ne bamunominatinga nti president ono bamunominating electoral commission nominating wa National Youth Platform agende akube campaign ate najja ate ne mulemesa okuba ki campaign so njagala otunuye controversies ezo manye nti zezidefininga ebyobufuzi ebikulu ebya Uganda then tulina kye twaze ne tulaba naddala kati nga NRM
ewezeza feyumba nyango tugamba omukazi bwazaala omu babiri bwatura wansi awiranga gumidde naye akiti kibuna hansi so atandika n'okusalawo ate nali mbwe yashiti ekibuna hansi netuula bulungi netandika ekirala kyetuyita ndowooza opposition fragmentation ekiyombesa bano abakulu boolaba owira bepointinga mwenga naga nti mwabaddiye fe ate muli baddiira era owira n'omukulu ono akyewanya mulaga nti ffe tulina betudiiringa nabo naye ono kyakozesa siyaasa gyekugambye ne bwaba talina kwadiiringa nabo basurvivingidde ku ekyo for a long time because ye bwakyogera kati katolya wanupa kati omulabi omusajja agambye nti badiiringa nabo so ndemugezako okusiiga ekifaananyi ekyebyobufuzi bino omuntu ali eyo omulonzi amanye nti tuli ku byabufuzi naye ebyobufuzi actually ababa badefining ebyobufuzi baba bawa definition yabyo bagiyita art and science of managing society. Si ugamba nti just okola bukozi ebintu byonna bibalibwa bwoba ku bantu abagezaako okwetegeeza ebigenda mu maaso mu nsi bwoba walabye Trump nga meetinga president wa Russia Vladimir Putin ennaku eziwedde n'olaba compromise eyabadde wakati wa president wa United States of America nga meetinga president wa Russia otegerera ebyobufuzi omusajja Trump ne yeekakkanya president wa America si kugamba nti Trump fe tuba tutunira president wa America kati president wa America okukakkana kuba actually botunira abatuniriza bagamba nti gundi yawangula ku front zonna Vladimir Putin. So ebyo byobufuzi byetwogera ku nti bwoba ina kyoyagala bwoba ina kyobala ebyobufuzi is a manipulation and a compromise. Kati mbadde nkuwa definition y'abano abenali mukyebakozesa siyaasa yabwe ekyakola nekyo kola bawangadde for this all long time kyobula successfully ne wano mu Masaka ekisooka opposition wano without doubt yesinga abantu abandi kiriza obagana era n'abantu abaliwo abasinga n'oga nti kati mujje tubabale opposition ekola ki sibala wanupa oba waki naye yesinga naye abantu bano bagendamu era ne bawangula ebifo 8 golowooza ki siyaasa because weebuuze abantu bano abasinga obungi lwaki tebalemesa kalulaako why but siyaasa bo bagimastaringa era bagimanaginga bulungi era najja wano nagati ffe taawuna botudiiringa nabo okatono nanyigira ono so scientifically so fragmentation eno opposition fragmentation eruddewo bw'oba otunuulira abesimbyewo abawade bajjayo empapula kuba president mwe tulina n'omusajja eyagambye nakatonda tamusange ewuwe yakwesa empapula luli twalaba abantu bagenda mu 9 abamu bawandiisa naye abantu bano abamu bajja n'okukibugamba nti naye abalowooza ani abateeka mu ssente nti oyo president Museveni ekitegeeza ne bwajja genuine candidate ye siyaasa ye kyakola nti oyo Katumba oyo wa president omwana ayinza okuba yepikize na interest ayagala kwesimbawo so tusigala mu siyaasa ate mu byobufuzi obutali musango njagala kukugira nga ndaba waliwo omusajja yayimba akayimba oba yali campaign oba ya 2021 oba ya 2026 Sebbaali akayimba ako yakayita nayogedde n'omulalo yali yakavewa Besigye kati ate najja nayimbira president Museveni mu bubaka bwe ng'ayimbira Museveni nze nina message na pikinga yaga nti omwana bw'aba akaabira caayi yaga nti bali bamaliriza ye ne president okunyumya yaga nti yanyumyamu ne president bali bamaliriza yamuga nti omwana bw'aba akaabira caayi ojimumma naye n'akaaba ng'ayagala caayi eyo naye caayi eyo bw'ogimuwa eyinza okumwokya nti naye ogimumma ogiwoze ogimuwe ng'ekoze ki ng'ewoze so mbu yamugerera akagera ako nga baawukana naye kyeyasembayo nakyo yaga nti era yajjemu gaalubindawo n'aga nti olaba nawamba gavumenti nti olaba nawamba gavumenti nti ati abo nze mu politics za Uganda ngenze nzetegereza
n'ekitabo kye nabadde nsoma ennaku ezo oyo Professor Makerere yakiwandiika ng'atubulira embeera eyaliwo mu budde bwa President Museveni ng'agenda mu nsiko naye ndaba obumalirivu abasajja bwe bayina nga bagenda mu nsiko bwe mbunoonya mu byobufuzi bumbula kati bwe mbunoonya mu byobufuzi bumbula naye kyenzijayo ng'ekikulu ennyo nga nkugira kyenzijayo ng'ekikulu ennyo bwe bumbula era noonya compromise gye baafuna eya siyaasa egezezaako okulaga abantu nti yadde twajja ne tuwamba gavumenti eno naye ate bantu mmwe tubakulembedde ate tetulina buzibu tetuli bayeekera tetuli tubakulembedde for all this time. Toyanza nnyo toyanze atuuliriza oli ku Lwasa Mayinja Impact FM program kyoto